Mbeera eriwo South Sudan tukyokerako twagala kutwala obudde buno okuyozayoza UPDF kulw'amaanyi gye bateebamu kulaba nti bannayuganda bafuluma Sudan, naye tubakubiriza nti mwebale nnyo naye musigale nga muddamu ku boda ya Sudan bwe bamuteeka amagye abali ku uniform nga tulinza ekinajjirira wano si ffe kugenda kulumba wali. Era kino kiri sensitive, tuyogedde nga tugamba nti amagye gaffe basigale ku boda ya Uganda wano nga bamaze kujjayo abantu baffe tugadinga eboda yaffe. Naffe tuyagala kutwala omukisa guno okukubiriza abannasudaani abayingidde wano tibakendezeeko ku mpisa zaabwe, kubanga bannayuganda abangi oluusi tebalina kye bakoze. Tetuyagala kutuuka ku mbeera gye tugamba bannasudaani badde bakitukolera ffe naffe tukole kino, baddemu balongooze ku mpisa zaabwe. This is Kingdom TV.